Ku kijja kino kwe kwagalamiziddwa Emmanuel Ssebunya eyaziikiddwa olunaku lw'eggulo ku kyalo Kitebibbaale mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso. Tukitegedde nti ono yaziikiddwa ku mudumu gwa mmundu oluvannyuma lwa poliisi okukwata abooluganda n'ebaggalira olwo yo n'ekuuma abaasimye entaana paka lwe baamaze okuziika. Wano tebajja kutubikira, tebalina kye baatugamba kyeyamaani nga yabika nti mpiso yabise abikidde abatuuze. Ne tusirika. Tuba tuli awo nga maiti etuuse nga tubagamba ffe tetusobola kukkiriza kuziika muntu gwe tutamanyi. Twagenza olaba patule etuuka eriko ab'amagye eriko abapoliisi nga bagamba bamuzeeyi gwe tuula wano naawe tuula wano naawe baba bakamutuusa wali bamutikkudde ffe nga tubateeka tuba tetukirema nti mulita si waffe nga tugaana nga motoka takisi edde emabega bweti ng'emusuula eri ng'emugirako eri. Okusinziira ku booluganda, Ssebunya yali mwana mujja na nnyina ng'oluvannyuma yatambula n'agenda ebbanga lya myaka 35 nga tebamanyi gy'ali. Kubanga nnyina teyalwawo nnyo wano, nnyina yazaalamu abaana babiri. Omwana amuddako ono omwana owaffe yamuleka na wa myezi 2 omwana nakuzibwa maama waffe. Mwana oyo okumuziika si wa musaayi gwaffe, mwana yajja mu lubuto lwa nnyina. Obo nti ebyo temutubuulira mulwanira ttaka. Wabula bagamba nti nga tannagenda baali bakimanyi bulungi nti si mwana wa kitaabwe nga n'ekiraamo kya kitaabwe yakirambika bulungi nti si yamuzaala. Ebwandika bimwogerako nga si mwana wa wano n'ekiraamo weekiri. Kennyini taata eyalina ennyina yaleka ekiraamo ng'omwana ono mujja na nnyina. Kyokka kyababuuseeko ate ssentebe w'ekyalo okujja ng'akalakala n'omulambo okuguziika ku kijja kyabwe nga talina gwakigambyeko. Siza ssaawa nga zino nga takisi ereeta omufu yamuyisa eri mu kkubo lye tuyitamu simu yaba ayita eri bbalibbali. Kati era ffe ne tugenda ne tubateega ne tubagamba nedda temuleeta mufu wammwe. Ne tubagoba takisi nedda ekyenyumanyuma n'ejjamu omulambo n'egukasukawo. Bano mu kugezaako okulemesa okuziika omulambo guno ku kijja ne babaleetera poliisi n'amagye okukkakkana nga baggaliddwa. Bwe baakubira poliisi essimu bagira kabanga likwagirako b'amagye. Bwe baatuuka wano nga abali bavaako nga batoola ffe abawaka bannannyiniwo nga tulinnya kabangali nga batutwala ku poliisi. Nga buwungedde bano baayimbuddwa ng'okuziika kuwedde. Abasirikale bagamba nedda kati mmwe muli basibe. Chairman genda muziika omufu ku kijja. Ne tubagamba tebamuziika ku kijja bamuziika ebbali. Si wa musaayi gwaffe. Kobo mugende mumuteeke ku kijja kuli. Ekirala ekiruma abooluganda bano kwe kubanga n'omuntu gwe baaziise tebakkiriziddwa kumulabako kukakasa oba y'oyo ayogerwako. Tetwalabyeko babaaziise Ssebunya oba si Ssebunya ffe tetumanyi. Oba baleese ekigogo ne bateekamu ffe tetumanyi. Tetumanyi oba abadde mwana oyo Ssebunya era n'ekyaziikiddwa wano tetukimanyi. Tusaba balina obuyinza bajje bakabere kiri wano. Ye omwana gwe baziise wano yafa bulwadde ki? Lwaki bamuteeka ku kijja kyaffe? Bano era balumiriza ssentebe w'ekyalo bulijjo okwekobaana n'abantu abalala okwagala okutunda ettaka lyabwe. Nga tusibiddwa nnyo, nga tukubiddwa nnyo, nga tukubye nnyo. Ekibanja kyaffe kyonna baakitunda. Nga tulina emmere yaffe bagikuula. Mu kwogerako ne ssentebe w'ekyalo kino Gerard Sempijja akkiriza okukozesa eryanyi okuziika omuntu ono ng'agamba nti kibadde kyetaagisa ku mbeera eyabaddewo. Baaluganda famire emu ne baleeta maiti eyo okugiziika naye mu kutuuka wali lwabadde era lwatanganyiriziddwa nnyo omulenzi gwe bayita Deriki Ssejjengo Deriki n'atutawanya nnyo temujja kuziika no mu mutwale wammwe ebintu bingi n'avuma byonna byakola ki byayaga n'asibuka emisa abantu nga bakumwaze ensonga tuzitwala ku poliisi era poliisi yakoze ng'ereeta bulungi obukuumi nga bateekawo engeri y'okukuuma embeera ereme kutabanguka ng'omufu bamuwumuza nga batukwata nga tugenda ku poliisi ne bali ab'oludda luli n'ebigabo bye bayogedde nga tebimala kubanga tebaziika ki Ssebunya era DPC n'awa oda n'abakulu abalala ku poliisi n'atugamba mugende musime muziike omuntu oyo. Ono agamba nti Ssebunya amumanyi ng'omu ku baana mu nju eno wabula banne baali bamwefuulira nga bamulumiriza okuba omwana mujja na nnyina. Naye nga kiba kyabulabe nnyo omuntu ddala gw'omanyi ng'abadde muganda bakusinga n'emyaka Ssebunya abadde mu myaka nga kigenda mu 6 nga guli mu myaka tugeze 25 n'oyagala okumugamba mbu ate tozaalibwa wano ate nga ne gw'omugamba tozaalibwa wano
temugatta bataata bamube b'Oluganda. Ono asambaza ebigambibwa nti alina ekigendererwa eky'okukumpanya ettaka ly'abantu bano. Bo bennyini be batali beerufu n'okumatya kuba kati boogera n'otunuulira bakatunda yiika 7.5. Baali badde boogenda okubabalira ettaka eryo nga bamaze okulyawuzaamu bulungi nga bamaze oddigabanga mu mitenda gy'obwa administrator buli mwana ng'alina kufuna yiika nga 7 abaali balina okugabana ku ttaka eryo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV. Ate ono